Ensuula egamba nti ensibirwa lwefa si lwemanyibwa nnyiniyo. Siki ekigambo ekyo bwe kiggwayo. Agamba nti ng'okutya kw'okulwayo kw'abaana baabwe kubawunguse obw'olubaka buli ow'Oluganda bwe yaleeta, mpozzi baakulowoozaako luwunguko. Lumu bonna beewuunya bwe baasula nga balogoota na Ssuubi akomyewo mu kitiibwa eky'amaanyi ennyo ng'azze n'omwana we, era nga bali ku mbaga mpitirivu bafumba emmere nnyingi nnyo, ennyama eya ssava ennyo, nga maama ne taata bali mu kugabula wamma nga buli omu musanyufu nnyo. Beewuunya kuba kumpi bonna baloota ebirooto nga byagala kufaanaganako bo nti ndowooza Ssuubi anaatera okudda bakole embaga nebba. Ekiro ekyo ebiwugulu byasula biwugula awakati waali mbwa, naye beewuunya gye zaava ziryoke zijje zikubire awo ebiwoobe mu luggya. Beewuunya nnyo mpa abaana najja ekiro. Mpa abaana nga tatera kujja kiro. Beewuunya nnyo mpa abaana, naye bwe yava eri mu ttale n'ajja awo mu luggya n'alyoka asimbulirawo oluyimba lwe nti mpa abaana. Lukambagga yagamba mukazi we nti singa sibadde mulokole nnyo. Obulokole bugaana mpa abaana kukaaba. Era mwe mutugjeeko akajanja. Singa sibadde mulokole nnyo, maama wamma nanditidde bwe seba buli kimu kizze ng'ekiragire ko kuwangala nti ndowooza era Katonda yabiragidde bijje. Naye maama n'ebisulo bindi bulala. Naye mwami tugende tusabeko kuba seewulira bulungi. Yagenda mu maaso nti naye mwami edda nga sinnalokoka ebyo byonna byalinga bibika. Kati bwe walokoka ne birekeraawo okubika. Annange yagamba nti buli lunaku lwa Mukama sikyebaka tulo. Mwami ndabikirwa nga waliwo ekisobu ekijja mu maaso amangu ddala n'abaana bange batadda nabo banneeraliikiriza. Ye mwami akasajja gye twasindika omwana waffe gw'okamanyi gye bakazaala. Ko Lukambagga nti oba oddambaala eyiiri eri mu baganda banno nange simanyiiyo. Ko omukyala nti mwami sitaani yatuziba atya amaaso ne tutasooka na kwetegereza wadde okubuuliriza ewaabwe w'akasajja ako oba okusooka okumanya baganda baako. Ko Lukambagga nti gwe kyakayita nno akasajja naye manya nti kati ye mukoddomi wo gw'olina okufukaamirira. Ko omukyala so ate wamma ddala naye era mwami ekyo tekiŋŋaana kubuuza kubanza omwaka gwe twamala naye wano salaba ku muganda we n'omu ow'omubiri okujjako mpozzi oli omukazi omuyaaye wa kuno oyo omukazi ate malaaya binsobedde. Ko Lukambagga nti wanno oyo si mwannyina ddala, mwattu mwannyina lwa muziro. Nze namubuuza lulimbu nga tamanyi na gye bamuzaala. Ko Lukambagga nti mwami oba akasajja ako si kakwiri. Nze ndaba empisa zaako nsiiwuufu bulala yoba keeyeeyo nga gye bakazaala nga kaddayo waabwe waako. Yesu ansonyiwe naye bannanga akantu ako mu mutima kantama sikaagala akantu ako. Mpulira nga sikaagala oba ndimala nenkaagala. Bweseboneka erimbika mu bulokole ebbanga eryo lyonna so nga kali mu kukwana mwana wange na kumufunyisa mbuto. Kale ate manyi amazima ke kasuula omwana wange yali munywevu nnyo ate ndowooza n'obutanyumyanyumya na baana baffe bannange nakyo ndowooza kibi kuba singa twali tusaaga nabo ndowooza oba oli awo yalimbuulidde nga kizibu tekinnasamba ddagala. Mwami ndowooza tukendeeze ku bukambwe twogerengako n'abaana batumanye naffe tubamanye naddala nga bafunye obuzibu basobolenga okutubuulirako. Akasajja ko kayinza n'okuba nga omwana wange kakwata mukwate mazima n'alemwa okumbuulirako. Nze bw'alidda nga mmubuuza ndabe. Mwami towakana kisoboka nkugambye nti oli omusajja yali sitaani wa mu nju muno yali sitaani yennyini. Oluvannyuma baagenda nga beesalira omusango bokka na bokka nga bamaze okumatira nti baakola ensobi naye tebaagiraba nti
Anti enkonge emala kukukoona n'ogiraba mbu tebaalisazeewo mangu batyo okusindiikiriza omwana ate omuto ennyo bw'atyo ew'omuntu gwe baali tebamaze kwetegereza mbw'ate n'okusindika abaana ku mawanga ate ewala ekyo nga tebeesiikidde na kawande. Okuva olwo nga kumpi buli lunaku boogera ku baana baabwe abo nga buli muntu yeekubagiza era nga n'awaka wajjawo ekiwuubaalo nga tewali n'ategedde gye kyava. Baba bakyali mu lubooziboozi awo mu bweru w'ennyumba. Mwannyina wa Lukambagga Penina omujjukira n'atuuka ng'azze okubalabako. Oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga bamaze okumwaniriza baamutegeeza nga Ssuubi bwe yagenda edda ewabba nannyini lubuto. Penina yeewuunya nnyo era n'abagamba nti lwaki muganda wange mwamukkiriza okugenda ng'ate yali tayagalira ddala musajja oyo ng'era tayagala wadde n'okuwulira ku linnya lye, kuba yali ayonoonya obulamu bwe era yali asaba Katonda abe nga tafunye lubuto wadde obulwadde. Bambi yamala n'afuna olubuto nga yalaba. Penina yabuuza oba omusajja oyo yajja ne yeeyanjula mbu kuba yali amuwandiikidde entakera mbu agenda amwegatteko, naye nga Ssuubi yagaanira ddala ng'omusajja ayagala nnyo ajje yeeyanjule era akole embaga, naye nga Ssuubi yeerema ng'ayagala nnyo okusoma kwe, abantu be, obulokole bwe ne bakadde be, mbu era teyali mwetegefu kuba muddu wa Sitaani. Omuddu wa Sitaani lukulwe, okiwulidde ekyekigambo mwanange? Penina yabuuza nti mulamu Ssuubi mwamukkiriza mutya okugenda ew'omusajja eyakwata omukwate? Ndowooza bambi nsula ndogoota n'abaana bange Ssuubi ne mwannyina kusaasira mwamwetayirira nnyo nga yali tamwagala. Mwamala ne mumumwagaza era kale omuzadde ye muzadde. Olwo mwattu lwe baategeera nti Ssuubi bambi yali mwana mulungi nnyo, naye enkonge ya mu kkubo ye yamulemesa n'embeerera ye era n'agozobanya n'obulamu bwe bwonna. Bejjusa mbu kale bambi baamuwuttulira ki ejyambaguta so nga teyali na musango mukazi wattu. Beenenya mu mutima ne mu maaso ga Penina, naye nga byonna olwo basira kiyobyo. Mbwa nti enkonge emala kukukoona n'ogiraba. Penina yabanyumiza engeri nkonge ya mu kkubo gye yasaliramu Ssuubi agawa Kayima mazima, buli omu ne yeewuunya kuwangaala era n'atuuka n'okwatula nti wamma ogwo omutwe gwali gwa waggulu nnyo, nange eno gye ndi yali asobola okunnimba ne mmatirira ddala. Beewuunya obubi bw'abinsobedde mbu yabijja feesi n'omutima mbu kale nga mukazi mukulu. Olwo ne balyoka basonyiwa Ssuubi ng'ate tebakyamulaba na kumulaba okusobola okumwetondera. Olunaku lumu olufu lwagwa nnyo okumanya Kalenge yali w'amaanyi nnyo nga toyinza na kulaba gy'olaga, newankubadde Kalenge yali mungi nnyo, naye ate era n'obutiti bwali bw'amaanyi nnyo ddala nga buli muntu mu kitanda kye yeefunyizza bugongolo. Mu butiti butyo mu matulutulu ddala baawulira emmotoka ng'ejja era ne bawulira omuntu ng'ayita. Buli omu yasitula omutwe mu buliri yeetegereze eddoboozi lye yali ayita. Baawulira emmotoka ng'etokota mu luggya. Wamma eddoboozi lyaddamu nga lyamwanguka. Munzigulirewo. Bonna baawamatuka lumu. Oluggi katono balulwanire bulwanyizi okulubandulawo, anti nga buli omu yeesunga okulaba ku kusaasira n'essuubi. Oluggi olwabandulwawo luti bonna ne bagwira kusaasira olw'essanyu eringi okudda nga mulamu, era ne bamubuuza nti ate Ssuubi waffe aliwa? Olese ali atya? Mwatuuka bulungi? Mukoddomiwo olese ali atya? N'ebibuuzo ebirala bingi nnyo ebyali eby'okumukumu nganti era tebyebeereka. Wazira kusaasira teyasooka kubaddamu wadde n'ekigambo ekimu bwe kiti, wazira yabaanukuza omulanga gwokka nti bannange kitalo nnyo kuba Ssuubi n'omwana we bombi baafa.
temwamanya nti baafwa bambi baafwa. Agamba nti sikulojjera era sikutendera nsasagge yali mu maka gano, ebiwoobe, emiranga, okuwuwuula wuuwi okosi kwe kuwuwuula okuwuwuula n'okukaaba byonna byasaanikira awaka. Ekyalo kyonna kyagwamu enkyukwe, akayisanyo n'akeetalo n'okukuba emimiro byajjula omutala bukwiri. Ensi n'ensi yakulumulukuka nga n'abandi bajja misinde beewuunya bwe gwali, nga buli omu yeewuunya nti Ssuubi ki afa amangu bw'atyo. Baali bamuwadde ebbanga ki mwalina okufiira? Yagala kajanja. Ssuubi ki afa amangu bw'atyo? Okujjako nga waliwo mbu omulogo amusse. Baabuuza Kuwangaala abannyonnyola ekisusse mukwano gw'abangi Ssuubi mukazi wattu Kuwangaala byamubulira ku matama nga buli kye bamubuuza amatama ntengo. Omanyi nsibirwa lwefa lwemanyibwa nnyiniyo. Kuwangaala yali amanyi nti Ssuubi mwana we yekka nabba Lukambagga, naye ku luno oluvannyuma lw'ebibuuzo enkumu eby'obukambwe ng'abantu bajula na kubalyamu maaso, baamubuuza abannyonnyola b'omwana okumusindiikiriza yali kyonziira oba gye yamusindika waliwo amanyiiyo nti era ekitegeeza yasse omwana waabwe ng'agenderedde. Omwana abadde ow'omugaso ennyo ku mutala bukwiri. Lukambagwa ne Kuwangaala beetondera abantu nti nabo tebaamanya anti enkonga emala kukukoona n'ogiraba. Kusaasira yabalombojjera olugendo lwonna nga bwe lwali obutabalekerayo wadde. Ng'amaliriza yabagamba nti newankubadde twabonaabona bwe tutyo nga bwe muwulidde, naye twali tugenda okwesiima obutaddayo kudaaga munnange n'anfaako. Konge ya mukubo yandaga essanyu lye nali sirabangako era lyesiriddamu kulaba. Yandaga abaagala bannaabwe bwe bakola. Munnange ate munnange obwavu bukumanyisa akwagala. Era omugagga yalina okulaga bw'ayagala banne. Bannange obwavu koyi. Bwe yandaga abaagala bannaabwe nga bwe bakola, yeesunga embaga ye n'essuubi nti eyaabwe yali yakusinga ku y'amajanja. Yatufumbira embaga ey'okutwaniriza n'atuyitira ensi n'ensi batwanirize. Ssuubi baataalaba nako anti ng'olwo yafudde dda. Yasuubiza abazadde ebintu ebikirako obugulu bw'eggongolo, anti yali ayogera kirabika ng'ow'ejjangabika, anti agenda okwogera ku bintu nga n'emmotoka bagiraba esimbye mu luggya ejjudde ebintu. Buli muntu katono awunge olw'emmotoka ennamba eyali ekubyeko obugule nga byonna ebiriko byabwe. Saasira yagenda maaso nti newankubadde Sitaani yamusinza amaanyi n'akola ekikolwa ekyataalikoze n'akwata Ssuubi nti naye agenda kujja gye muli yeetonde mu maaso gammwe n'eri Katonda we, naye kitalo nnyo kuba Ssuubi yamukutukidde mu ngalo. Newankubadde mukazi we yabadde afudde naye teyakyusizza n'akatono ku mukwano gwe gyendi. Kale newankubadde Katonda aleese kino, abooluganda ne bakadde bange bambi nkonge ya mukubo mu musonyiwe, kuba obwedda atya engeri gy'anaabalaga obwanga ng'akakasa mbu mugenda kumutwala ku kalabba. Emmotoka y'ebintu yiiyo agibaweereza nti era n'ebirala bingi bijja kubatuukako mangu. Ye asigaddeyo ng'ayagala kujja n'omulambo gwa mukazi we mu mmeeri nti naye aboneredde ensobi ze zonna nti era bwe mutamusonyiwe akkiriza okugenda ku kalabba nga bwe munaaba musazeewo, naye mwetegefu okufiiririra munne Ssuubi mukwano gwe mu bulamu era ne mu kufa. Kuwangaala yali azirikidde ddeeri olw'okufa kw'omwana we omuggulanda ne muzzukulu we ng'era takyanyega muntu yenna. Ye Lukambagga bwe yakuba eriiso ku nkuyanja y'ebintu ebimaze n'okutuusibwa mu luggyaawo, olwo ennaku ya muwala we n'esooka ewungukako ng'era abasajja abamu bwe bakola. Annange n'asooka aluvubana nga gy'obeera nti waliwo anaabimuggyako, n'alyoka abuuza Kusaasira nti ebyo byonna bye ndaba byange? Ko ye nti bibyo taata, ate era n'ebirala bijja. Ko ye nti nkonge ya mukubo ddala oyo mwana azaalika.
oba Suubi afudde nzija kumuwa ku bano batoobe. Owulira enguzi Mukama Katonda. Nali manyi eri mu gavumenti yokka. Nja kumuwa ne ku bano batoobe. Oyo mwana ddala era namusonyiye dda kuba bambi. Oyo mukoddomi ye nnyini mwana wange kusaasira gwe kulikayo nnyo era walyoka n'ogenda ne mwannyoko kuba oba oli awo bino byonna tetwandibirabye. Weebale. Awo abooluganda ne bayimba tukutendereza Yesu. Era enkeera ne bagenda ku mwalo okulindirira emirambo gy'abaana baabwe. Okuzza kw'emirambo ebukwiri negiziikibwa ekyo tekyali nsonga nnyo era nga si kizibu eri nkonge ya mu kkubo kuba ensimbi gye yalina yali emuyitaba era ng'asobola mangu nnyo okukola ku nsonga eyo. Kyokka enkonge eyali mu kkubo lye yali emu. Ndabika ntya n'emirambo nga ngitutte ng'ate nze kazaala bulwa era kanaaluzaala. Awo nkonge ya mukubo we yafuukira enkonge mu bulamu bwe bwennyini. Olwamala n'alowooza bw'ajja okugasimbagana ne balokole banne be yaleka ebukwiri kuba bo bambi baali bamanyi nti yali mulokole ddala atasobola na kusobya ku muzaana wa Mukama nga Suubi. Yalowooza ku bantu b'oluganda nga ddala alaba afuuse omutemu ow'olulango. Yali yeesibye ekimyu mu kiwato ng'anywedde era ng'anyweredde ddala. Nkonge ya mukubo yalina emikwano mingi nnyo era baamuyamba nnyo okumukolera buli kimu okulaba nga emirambo gidda mangu. Tebandisindiikiriza mwana w'abantu nkuyanja bwe batyo ewaabwe waagyo. Tebaamulekanga kubeera yekka kuba baamulaba ng'ebirowoozo bye byali bigozoobanye. Olunaku terwalwa emmeeri n'esimba ne batikkako emirambo gy'abaana bombi. Abanyarugushu bambi bamanyi nnyo omukwano kuba bamanyi nti munno mukabi ye munno ddala. Kale bangi bawerekera nkonge ya mukubo asobole okutuusa abafuube nga tali yekka. Nkonge ya mukubo teyalina kizibu kyonna nga gwe bw'obadde olowooza. Naye era ng'amaze okulaba enkuyanja y'abantu eyali emuwerekeddeko yeebuuza gy'agenda okuziika omwana kuba mazima nga tasobola kubatwalayo kuba yali azaalibwa ku mutala okalya dda ogwasangibwanga ekisiga eri kuziruma munno mu bukwiri. Taata we yali musajja mukadde nnyo ng'ate mwavu lunkupe. Kitaawe nga ye z'abasajja so nga nnyina naye mukadde bukuku nga bamuyita balabandaaga. Balabandaaga baasulanga mu kayumba nga kaakasiisira kumpi nga kaagalaana kugwa. Olw'okuba baali bawedde ku mpagala nga tebakyasobola kugenda ku ttale kutema mpagi wadde essubi okusereka akasiisira kaabwe, kale enkuba bwe yatonnyanga nga bayimirira buyimirizi n'ebakuba nga bwekya olwo ne balaba we batuula. Baddanga awo ne boogera ku mwana waabwe gwe baazaala omu bw'ati gwe baayagala nga akalira k'omwana oba nga akaddaliddali okulaba nga tabafaako. Bejjusa omusimbi omungi gwe baamumalirako nga bamuweerera mbw'afune amagezi g'ekizungu. Olumu beebuuza n'okwebuuza oba nti amagezi g'ekizungu nga goonoona bwonoonyi baana nti era singa baamanya tebandimuweeredde nyabula ennyaanya. Balabandaaga lumu yagamba bba nti naye mwami olowooza oyo omwana waffe bwe mulaba kati nkyamumanyi? Bwe ssebo okuva lwe yamala okusoma n'atandika okukola mwami yali azzeeko wano. Kati myaka emeka? Abantu bafudde ku kyalo baweddeko, tajja kuziika. Ab'enganda zaffe bonna bafudde era omwana yagaana okujja. Nyabo oba omwana twamukola ki? Ate mpulira mbw ali bulungi nnyo ensimbi alina. N'olaba okuzaalira obusa. Koza abasajja nti kate Katonda muzibu. Laba bwe tukaddiye n'amannyo gaffe gonna naye ne gabulwa ennyama gye galya. Mazima omwaka ogwaggwa gwonna gusaalya ku nnyama. Laba na guno gugenda kuggwako ng'era siriddeeko. So maama mulirwana waffe Lungube yeesiimye ye munnange yazaala bulungi bubeerawo ewuwe
gye nasembera okulya ne ku kanyama ng'omwana we ow'obuwala azze okumulabako n'amuleetera n'ennyama enkumu n'ebintu akafukunya. Mukadde yamuzimbira ennyumba yenkuba tekyamukuba ate n'owuwe yasoma naye obaffe twazaalira ki? Olwo nno bwe tulifa nga gy'aleeta keesi nga n'okuziikaaziika. Mukyala bwe ndiba nkusoose keesi ye tebaginziikangamu ye yaki nga nsula mpewo n'enkuba eri kunze ekuba tebanziikanga mu keesi y'omwana oyo. Taagala lekawe bakazi we balye bakkute gwate ziragawa olowooza ziragawa ze batendereza. Omwana wange teyali badde gwe mwana gwe n'otwerabira ffe abakadde bo abawedde ku mpagala tuti ng'ate twakuweerera ne tutasobola wadde okwezimbira akayumba ng'omusimbi gwonna tuguwa ggwe. Kale Katonda yagaba naffe bw'atyo bwe yatugabira. Bannange akakubo akaali kalaga ewazza abasajja kaali kaazika dda gwate ng'ani munnange agendayo anti naawe omanyi oguweddeko entontogolo. Luli lwe baali nga bakyeyinza nga bakyalina ebibala gamba nga obutunda amapaapaali ebinyaanya. Bannange ebinyaanya byaddawa nga twalya ebinyaanya enkenene wovakedo entuntunu amatugunda amenvu emiyembe ebikajjo ffene n'ebirala ng'olwo ekkubo terikaza olw'olwebeeya lw'abaana abajjanga obutasamuka butasamu oyo mbu nga bazze okubuuza ku bajjajjaabwe. Olwamalanga okubabuuzaako n'olumu ne babaleeterayo ku mazzi olwo ne balyoka beekola ekigenyi. Awo nno abaana baali bagezi bambi naye ab'ennaku zino agusanga mu luggya ssebo n'agunoga mu luggya gwe wasimba aye n'atakubuuzaako nti oba owoowayi. Munnange ne beekola ekigenyi gwate ani anaabirya. Abaana abamu ewaabwe baavangayo ku makya nga basabye embu leka batwalire ku bakadde amazzi naye nga baddayo kawungeezi nga bonna babigiinye embuto zibali mu mannyo. Olumu abakulu bwe baba nenyanga ng'abaana beekwasa mbu bajjajja be baalinga babagaanye okudda amangu nga babasabye babasenyereyo ku nku so nno ng'olumu baasalanga gankolwa nga n'enku tebasenye wazira nga basiibye bali mu kufenkenya bufenkanya bintu by'abakadde. Naye munnange nga n'agafuma bwe bagabejjereza taba ne baalaba Ndaage yali amanye ennyo okukunsa enkumbi amaanyi gaamukeewa. Eyali omulangaatira gw'omukazi yatandika okukootakoota omugongo gwe ne gwefunya ng'emmindi akabiri akaali akaaliiri ng'olwo yenna gulinga gwa kikaata. Mwana muwala eyali ayimiriza abalabi ng'atambuza abalenzi akannaginaji ng'olwo akutuza ndiga ku ttale nakufuuka kiri abaana. Era Omuganda kyava agamba nti ataakulaba akunyooma nti okusanga muka kitaawo ng'akuze mbunga ezaamugula zaafa busa. Olw'okuba waka waali tewakyali mwasirizi kale ng'ebintu ebyali enkuyanja bityo nabyo byatandika okukeewa okutuusa lwe byasaanirawo ddala. Ebintu olwaggwawo n'abantu naddala abaana nabo ne baggwawo anti ng'ennyonyi zeetalira wali kyanjadde. Omuganda agamba nti olukula luyonka abaalwo. Olwo eyo ye yali essaawa entuufu nkonge ya mu kkubo naye ayonse bakadde be kuba ate n'ensimbi yali avulujjamu nvulujje. Kale ddala nga kiki ekyali kimulemesa naye wadde kasabbuuni wadde otunnyo wadde akasente oba akantu konna olaba bwe baalwalanga ne bamutumira ng'awoza jjojjuuzi okukakkana nga tagendeddeeyo ddala. Naye bannange
abantu bo ku mutala okalyadda baakyawa nkonge ya mu kkubo ne badda ne mu kati ne beewogoma olw'obutafa ku bakadde be ate abaali mu mbeera embi ennyo bwe batyo. Okumanya baamukyawa ne bamugamba n'okumugamba nti bw'alifa ne bamala bazza omulambo gwe tebagenda kusima ntaana ye wadde okuziika nti mpozzi abo baali babeera nabo be baligyesimira ne bamweziikira. Gwe ssebo ku kyalo taziika takubagiza so ate era tagenda nayo. Kale ate weewuunye wadde yali yeeyonoonye gye bamuzaala mwattu n'egye yali ku mutala Bukwiri nga tagulangayo wadde akabanja nti oba azimbemu akayumba. Kati olwo ssente zaali yali azikozesa ki bannange? Ng'apangisa bupangisa na kucyakala. Bwe yali agenda e Tanzania omuzigo yalekamu mukwano gwe n'ebintu byonna n'abimulekera kuba yali alowooza nti ayinza obutalwayo nnyo, naye mukwano gwe yalaba ono tadda ng'afuuse musugwekanyanya mugenzi tazze nga naye yeesengukira namungi w'entwala y'ebintu nga agenda.